Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buli omunjo sinzi dokubira nga togoberera Fahad Pro UG gwe mukutu kwoli nanga wano wendi nnyo kubera nga temba tusako update ku bice bitambula mu gwanga lya Uganda sakone bwe gwanga video liking nga sharing irako abala wansi mu comment section always bwobanga oyina comment yo tekigana kubera nga togisulawo nitubera nga of course ensonga tuzikwasaganya kakati amawulire ageni nawo mawulire simalungi nakamu mawulire gannaku mawulire gantisa era nga wiki wedde nakole Sunday nasobola okubera nga temba tusaka mawulire naga mawulire ago gali galaga nti omukyala Leila Kalanzi Kachapizo fena gwe tumanyi obulungi comedian munange yafiirwa omwana we era nga omwana oyo yabadde yamanyikidwa nga Bilali yasituka nabera nga tava mu gwanga lya Uganda n'agenda mu gwanga lye Kata okubera nga te anoonya akasente era nga abadde anatera okubera nga tamaliza contract ye genfuna okusinzira mu gwanga lye Kata abadde actually yamaze n'okubera nga temunange agula ebyuma ebyenjawulo cameras bichi era nga abadde ne programu nti waba akomyewo mu gwanga lye Uganda abere nga temunanga akola studio nga akyaza abantu abenjawulo nga babuuza ebibuuzo kugamba abere nga tinga akola emirimu gy'obwa journalist nga obitegeera so yabadde amaze n'okubeera nga te aguze ebyuma bye nga abiweereza bulungi nnyo buli kimu kugamba nga kitandisa okubeera nga te alaba wajja alaga munanga omwana ono nga bakutegeeza nti yabadde mu gwanga lye Kata emirimu mukulu yabadde asinga okubeera nga te akwasaganya side zeeyo gibadde gya delivery era nga olunaku olwe Sunday nga bulijjo yali yetise delivery y'omuntu nga alina wagitwala abyembi munange yali ali mu kubeera nga te avuga piki ne babeera nga te bagikoona era n'abuukako n'agwa eri teyasobola kubeera nga te simatuka nga mubitegeera abasobola okubeera nga te mutambulako UAE, Dubai, yonna eyo Kata, Abu Dhabi mu bifo ebyenjawulo enguudo ezo abasajja bazimbira ddala enguudo zi highway era nga abasajja emmotoka bazivugira ddala speed ku highway abana abasinga abakola delivery ekyamazima kiri nti teri mwana agwa ku accident nga wa delivery n'asimattuka abana basinga okusinziira ku reports ezenjawulo 90% abana bagwa ku bubenje obwa delivery tebasimattuka so omwana ono naye yasobola okubeera nga temunange afiira mu kabenje ako aka delivery yamaze ennaku ndowooza mukaaga mu gwanga lye Kata nga bali mu kubeera nga teba processing empapula ze sakono okubeera nga temunaye banoonya akasente omuntu omujje bweru nakyo kiri a little bit expensive naye alhamdulillah bamaze okubeera nga temunange bamutuusa ku kisaawe era yoyo gwosobola okubeera nga te olaba awo yoyo nga bali mu kubeera nga temunange bamuleeta ku kisaawe Leila Kalanzi naye yasobola okubeera nga te abeerawo okujja oku receiving omwana we era nga asuubira okubeera nga te aziikibwa mu nnaku nga 2 eziddakawo nja kubeera nga tembawa details ku details ku byonna ebinaba bizzeeko naye ng'omukyalo ono tubeere nga tetumuteeka mu ssaala bannange kubanga si byawunaakamu abadde alina abaana be 3 alina omuwala n'abalenzi 2 naye kakati asigazaako abaana 2 omulenzi omu n'omuwala omu omulenzi omu asobodde okubeera nga temunange mukama amutwala kitalo nnyo nyini ddala kamere nga tendowooza mbatirawo n'obutambi buno beera nga temubuwa obudde tuula owulirize jamu n'ebyokuyiga ate tebeera kubeera nga twegattako mu butongole subscribinga bw'obanga obadde tulina kubeera nga te osubscribinga komawo tembaawo leero kambeereko ku sayidi ya Bobi Wine baagala mwewummuzeeko banga kiri omaze nga tolinnya ku kibiina lwaki mwagala okukozesa abantu oyagala kukakasa nsi nti munnoowo Mpuuga talina maanyi gakuyisa mu kalulu ayagala obwa pulezidenti talina maanyi gakuleeta ku bwa MP olina kuddayo bulijjo gy'otakiika osabe kakaadi baagala wejjanja akasagazi k'ebyobufuzi owummule olirya n'obutwa kyekikuzunza kyekikuzunza ebbanga ly'omaze nga tolinnya ku Nuupu mu nkiiko tobaayo mu ntegeka za Nuupu tobaayo kyekikuzunza okunona kaadi okyali wa Nuupu lwaki munoonya ku bantu entalo lwaki munoonya ku bantu entondo omwana bwe muba mwamukozesa n'abawa kaadi ne muyitamu ne mutuukiriza ebigendererwa byammwe lwaki temuwummula baagala twakusiima wayimirira ne mukwano gw'Ompuuga yimirira naye bino bye mulimu ebyokwerabisa ojustifyinga nti Mpuuga talina n'amaanyi gakuleeta ku bw'MP naye ng'ate ayagala bwa pulezidenti kirabika mwakitegedde nti mwatomera kubanze nabagamba wano Mpuuga tasobola kusurvivinga watali Bobi Wine oyo finito abo baali baagwa dda mu byobufuzi Bobi Wine yabazza twali twabasiibula dda basajja ab'obusuuti abo
abesiba ku Mengo buli kimu Mengo owekitiibwa abo twali twabagoba abo twali twabawa ebisanje bibamala ne bakolerera family zaabwe nga twabasiibula. Bobi Wine gwe yatuddiza ekizibu kati baagala wummula noonya gye bajjanjabira akasagaze k'ebyobufuzi owummule. Olyeno ne mukyala kiggwa ataswala. Nze nali manyi ojja kuyimirira ku muntu wo ng'era wayimirira naye ng'ensi emutwala. Sigala n'empuuga weka kutugamba nti ekibiina kya mpuuga tokiriimu, weka kutugamba nti tokimanyiko. Omaze ebbanga ki nga tolinnya ku Nuupu? Kyekikuzunzazunza balina kutegana ettalo. Bannange nammwe munoonyeza amawulire newe gatali. Ati waliwo ayinza okuwa kaadi gwe ku Nuupu, waliwo ayinza okugikuwa oba munoonya ntondo ku bantu. Sseggona simanyi otunoonyaako ntondo mukwano. Kyagulanyi bw'anaamala okukola ebisanja bye bibiri bye twakkanja ku bwa pulezidenti wa Nuupu addako ajja kuva Busiro yenze. Omwakkanya gwe naani? Kugamba omulugube gwe mulina gubeerabiza ne principles ezitambulirwako. Uwakanya nani? Njagala ojja otubuulira ni gwe mwakwanya naye. Kuba nze kyemmanyi omuntu yenna nga wakujja nga pulezidenti oba okwesimbawo. Bantu ffe tulina okukkiriza. Naye ate n'abantu tetusobola kukkiriza. Lwaki? Ka performance kakasiiwuufu mu byobufuzi tetuyinza kukkiriza yadde okutuula katebe ka those in waiting. Mbugwe to be on the bench of those in waiting. Tekisoboka. Obadde chairman wa Kosasi okuva lwe baakulonda totuuzangayo yadde okukunya ensowera. State za Bank of Uganda bazikwata mwawulira wano mwenna bannayuganda sente zabula mu Bank of Uganda netuga Sseggona afunye emirimu, chairman wa Kosasi afunye emirimu egy'okukola takunyangayo yadde ensowera. Endaga muntu nkoze video wano ku ndaga muntu nga tebanaba kugira naye nga banendaga muntu gye bayisiza mu budget emirundi ebiri nga tulinda chairman wa Kosasa gye abasajja abakunye nti ani yalye sente ezasooka okubeera ng'endaga muntu bagiyisiriza budget emirundi ebiri. Nga chairman wa Kosasa yeeseguunya teyakunyayo yadde ensowera. Kati kwako kapoa performance ng'obadde just chairman wa Kosasa mbu ate ojobuukira ekinene ekyokulembera eggwanga eddamba. Musajja mukulu n'ekirala munywanyi wo Mpuuga tewamuvaamu mu kaseera ka ssente ne ku mikolo n'ogenda ku mikolo gya Mpuuga munywanyi wo tomuvaamu. Munywanyi wo yakakola ekibiina. Lwaki togenda n'opulezidenti ngireeyo? Lwaki togenda n'opulezidenti ngireeyo? Kyoga kati kana akaseera yesaawo ove munywanyi wo. Mbadde mmanyi munywanyi wo nga yakamala okukola ekibiina wano ate we yandibadde asingira ennyo okukwetaagira kubanga ajja kwetaaga abantu nga mmwe banne ab'ekinywi ab'ekisente. Mukwano olabika wabadde onoonya attention naye tugikuwadde, tewali buzibu, attention yo tugikuwadde. Naye ebyo byangoyira mugende eri mu kibiina kyammwe kyaliwo tomuvangamu. Kati ate omuvuddemu dde ku Kyagulanyi gwolabye gwewakalaba kati Mpuuga muzze muguluba mwenna akoze ekibiina ate kati omuveemu oyagala ku pulezidenti ngira mu Nuupu nga kiri ekibiina kya Mpuuga weekiri. Please don't you. Kano ke kasembayo eri Sseggona. So mukwano Sseggona akaseera kano ke tuli mu transfer season. Bannabyabufuzi bwe transferring okuva mu bibiina ebirala ne bayingira ebibiina ebirala. So please toyiiya nnyo. Bw'oba oyagala kuva mu NUP okudda mu DF totetenkanya kuleeta bulayini bwa blackmail ng'okoleeyo statement nga gye wakoze oblackmailingireko Bobi Wine mbwakeera enkya influencing vetting committee agigee nti bannange omusajja mumuwe kaadi kuba munaamu makaadi ebigambo byo byayogedde abantu bajja kulowooza nti buli ayogera ku kyokubeera pulezidenti w'NUP tumuwarana tukwemeterere meme bwoti bolowooza nti ogenda kukozesa eyo layini omu blackmailingira osobola okufuna kaadi oba ofunireko ensonga ey'okugenda mu DF ng'oga nti munnayo omusajja okuva lwe nayogera ku kyokubeera pulezidenti w'NUP kati yanteekako embeera nensalawo nenve mu kibiina. Ebyo tebigenda kukola ako ka blackmailoko ka kito. Kankujjukizeeyo katono. Omanyi omusajja omubadde naye for some good time
naye mulemeddwa mutegeera, mulemeddwa mu understanding obulungi. Bakeera ku makya ne bamugaana okuddamu okuyimirira ku stage okuyimba. That didn't humble him. Ne bakeera ku makya busaabala ne bamuggala takyategekebwamu bivulu nga luli yali akoleramu ssente nga bategekeramu ebivulu. They failed to humble him. Ngezaako okulaga nti bubulakamail obwo tebusobola kumukolako. Olwaleero bakutte bakyali be bodda babamalidde mu makomera. They have failed to humble him. They have failed to drag him into negotiations. So, my dear Segona, Medad, that man does not succumb to pressure. So, akoka blackmail, gwolowooza nti it will be the gateway okufuna kadi ya NUP. Oba y'ensonga gy'ojja okwekwasa mbunvudde mu Nuupu olw'okuba munnaye bwe nayogera kukwegwanyiza ekifo ky'owa president wa NUP ne banteekako embeera. Ebyo tebigenda kukukolera. So sala magezi malala abaana bwe bakeera enkya nga bakukunkumudde constituency mu ngalo. Tetwagala kulaba ng'odduse mu kibiina. Kubanga olwaleero naye president wa NUP we yafuukira president wa NUP yali talina constituency yonna gyakulembera. So tukusuubira abaana bwe bakeera enkya ne bakukunkumula constituency mu ngalo. Tokeera enkya n'otandika okwekwasa mbu okuva lwe nayogera kukwegwanyiza obwa president wa NUP ne bakebentererwa emmeme kati ensonga lwaki osigalangawo naawe weesimbe ku bwa president wa NUP nga tolina constituency nga ne Bobi Wine bwe yali. Woli myansa nkwagala obeerewo until 2031 abaana baba bakukunkumudde constituency mu ngalo olwo olyokojje weesimbewo. Naye ekitali ekyo video eno ngikoze ennaku z'omwezi nga 11 June. Ebigambo ebibiri beerawo. Medad Segona nga asomoka ava mu Nuupu agenda mu DF adise eribetambula yeno nti omusajja okuva lwe yayogera ku kyokwegwanyiza obwa president wa NUP kakati bye bino era avuddeyo olw'ensonga zino lw'obutakkaanya Bobi Wine alinganga Museveni oyogera ku byokubeera president ye yadise eritambula ebigambo bino mubijjukiranga. So Medad ebyo tebijja kukola mukwano. Kigambangako kwegeza mu ngatto za president w'ekibiina kyange ekya Nuupu. Nagamba nti ebisanja bye bibiri nga biweddeko ku bwa president nga bwe biri mu constitution gye twakola. Ekifo ekyo nkyeyagaliza nkisobola era nja kukisaba era nensuubiza abantu nti ekisa kya Katonda nga weekiri president so wa Nuupu yekka naye n'owa ggwanga ajja kuva Busiro ate si mulala yenze. Ab'okumanya okutono bagamba nti kati njagala kumuggyako. Bwe twakola constitution y'ekibiina nze nakulira akakiiko akakola constitution empya ey'ekibiina kya NUP era conference yazigiisa yatuula wano wennyini w'oyimiridde ne bagamba nze nakiwakanya naye ne bansinga amaanyi n'ekigondera nti omuntu tafugenga bisanja twalenga bisanja bisukka bibiri. Era president yennyini agamba nti naye ebisanja bibiri bimumala okukyusa Uganda. Ne tukkiriziganya bwe tutyo n'olwekyo ebisanja bye bitandika 226. Ab'okumanya okutono tebamanya kuba constitution empya tennaba gazetted by the way bakyatulemesezza okugigazetinga mu kooti. Kati biba bitandika 226 paka 236. Nalabye ab'okumanya okutono mu bufunza abatabitegeera nga bampalalira babuuza nti gwengaani okumanya kwabwe kwakogga kubanga omuntu ng'osomye constitution y'ekibiina kya Nuupu egamba nti buli memba alina eddembe ku kuvuganya. Ate nze mbagane nti sigenda na kuvuganya naye weewaawo nakyo tekimenya mateeka. Sigenda kuvuganya naye kubanga nakkiriza nti tubeere benkanya gyali ebisanja bye bibiri mu constitution abimaleko 236. Ate tetuwogera kukulembera bukulembeze Nuupu twogera ne kukulembera eggwanga. Kati kibategeeza abo abatamanyi nti Honorable Kyagulanyi muto wange bw'abanga amaze okukulembera ebisanja ebibiri ekibiina kya Nuupu tukiwanduukulule tekibe na president mulala.
oba si kyo nti ekibiina kya NUP tekivuganye kusimbawo omuntu mulala ku bwa pulezidenti wa Uganda nti President Kyagulanyi anabeera pulezidenti wa Uganda asembayo oba pulezidenti wa NUP asembayo. Bansonyiwa abo abataabitegera. Nali njogera ngambuulira abo abanabitegeera. Abataabitegera nabo nja kufuna session yaabwe. Ako nako kabonero nti ndi Nyamansava. Buli muntu ayagala omuntu alinga nze okubeera mu kibiina kye. In fact omukadde w'entebe ye takoowa kweyagaliza balinga nze. Ekyo si kyange kya Katonda gwe neebaza nti ansiiza akazigo okwegombesa. Eyo nteekateeka sigikolangako. Abaagikola banjagala era nange bannange mbaagala. Naye nina ekibiina. So mu nteekateeka yange olwaleero temuliimu kuyingira kibiina kirala. Si a second term ya president aliko. Mu constitution gye twogerako tannatandika. Wabula ng'emaze okulangirirwa mu kyapa kya gavumenti lwajja okutandika. Ekyokubiri saasobola kubeeramu. Kyemutegeeza waaliwo provision ey'okuwa apologies ne tugissa mu gazette. Bekikwatako wawulira beemulugunya. Saasobola kubaamu era bekikwatako nabategeeza. Bamanyi lwaki saalimu. Kitusobozese okwetegereza oba abantu ddala basaanidde. Ekyokubiri kubanga babeerawo abantu bangi abalaga obwetaavu bwabwe okuvuganyiza ku kaadi y'ekibiina. Eno enteekateeka y'okusunsula. So nzikomezaawo ekibiina kimpime ne bannanga banaaba bataddeyo abatatya. Bayibuli era kyekyo kyegamba nti nkuleseewo omalirize ebitannaggwa bingi. Olutalo olusooka terunnaggwa olw'oggoba omumpembe omukadde w'entebe. Ekyokubiri Parliament buli lunaku olukya ebeera n'obuvunaanyizibwa obulina okukolebwa abo abasunsuddwamu nga balina ebisaanyizo ng'era basaanidde okubikola okusinga ku balala. Amateeka Parliament ekyakola, budget Parliament ekyazikola, oversight zikyagenda mu maaso n'omulimu gw'okugoba omukadde tegunnaggwa n'ebifaananako ng'ebyo. Saakyusiza amannya gaakyuka dda. Etteeka erya Registration of Persons Act bwe lyajja lyagamba okukola deed poll era tekisoose kati nakikola mu myaka egyayita naye buli lw'oba presenting empapula opresentinga. Ate kati nandyesimbyewo ku kibiina kitali kyange. Nkomyewo kwesimbirawo ku kya NUP kuba kyekibiina kyange. Ate bulijjo sigatambulirako. Nali mbaganye okumbuuza ebibuuzo ebitatuukanye. Kye bayita fantastic ideas nti nteeka ku minzaani oteekeko n'abalala. Tojja kuddamu kumbuuza kibuuzo ekyo. Bwe kyotegeeza nti ekibiina kyaffe tekyagala mutindo. Ekibiina kino kyagala mutindo era mu kiseera kino omutindo ku kaadi y'ebusiro kitegeeza kulonda nze. So toyinza kumbuuza nti akabenje kajja kugwa. Ne balonda gundi ne balonda gundi. Abagala okunneesimbako nga team leader waabwe bajje banneebuuzeeko buli muntu nnyamulaga waasaanidde okubeera. Ndowooza mbadde nkikola era abampuliriza balabye nga tubadde tutambula bulungi. Tebakyankalanya bintu bibadde bitambula bulungi. Tosika kapiteni mu kisaawe ng'ate akyateeba ng'asambisa abiri gombi ne gateeba ate n'oteekayo okugezesa. Kino ekiseera kye tulimu si kyakugezesezaako ng'eggwanga ng'ogyeko ng'ekibiina ng'eggwanga. Kino ekiseera si kyakugezesa basambi. Waliwo abo abali tested oba abagezeseddwa ne bayita ebigezo ate toleeta bakugezesa ne bali dembe lyabwe okwesimbawo, dembe lyabwe okweyagaliza naye kyabuvunaanyizibwa okwepimira kubanga omanyi Oluganda wasoma ku katabo akalimu enjogera egamba
nti lumu Wakikere yewaga atomere kumu nakate Wakikere yagira ki yeyabika ekyokubiri atamuzadde amutikka jjinja lwaki wandyagadde omwana wa munno okumutikka kyatasobola nga ate wali wakisobola tumaze ebbanga nga tulwana ne kooti eno Kangaroo Court. It's a kangaroo establishment mumugiyita kooti naye ekyamazima semufu kangabaana abaana baffe bangi babasibye infacto omukubo yono omulala wuno owulidde bano bonna twabajjayo nga kumpi enjala baagala zisokoolamu bakubye emiggo muyitirivu obukongovule babumenye naye kati omukadde nga bwasazeewo okusayininga ekiteeka kye kati yagguddewo tudde mu kooti era mu bbanga tono tugenda kuba tuyingidde kooti ffe katulwanyise obwongo tukole ekyo omanyi si kirungi kugenda kulwana na muntu wakusinga fuba okugenda w'omusinga mu bintu bino tumusobola era tumulazeeko nti tumusobola namanyaako nti enteekateeka y'omukadde w'entebe kusayininga tteeka lino amangu ddala akwate Kyagulanyi era amuyise nga bw'ayisa Dr. Besigye so nga bw'ali sayininze katulinde gazeeti efulume enkalu zidde okunywa etteeka lino bbi era nga tulirwanyisa tuyita bannayuganda bonna balwane eyo gy'empulira azungira kati ng'abazungu mumugambe nti etteeka lye temulyagala olwaleero mpulira azungidde Mpigi mpulira enkyasimanya azungira Buyikwe mumugambe etteeka lye temulyagala kubanga lisiba baana bammwe ono yamusiba mu tteeka lye erimu nga bonna abatwala mu court martial n'abalala ne tubajjayo Kyagulanyi yamutwala mu court martial namugjayo eggulu nga mulaba bwe nagenda okumugjayo namugjayo awenyera mutabani we yatwala abaana baffe mu basement buli agenze mu basement bano ba Edward Sebufu eri mutwe n'abalala bonna bavuddeyo nga bawenyera bonna bavuddeyo nga babonaabona be bakuddemu enjala babakuddemu ate abo be b'omukisa abafulumyeyo abalala babattiddeyo bakibalama tebamanyiddwako mayitire n'olwekyo buli muntu akitwale nga lubimbi lwe okulwanyisa ekkooti semufu ey'omukadde w'entebe. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.